Baganda bange bamama nesimbyewo okubanga nkiikirira eggombolola lino ku disitulikiti e Mukono. Ndi wano nga kansala agenda okiikirira omubaka wa paalamenti agenda okiikirira Mukono North paalamenti byebite bibiri byenkola ki byendimu mu linnya lya mukama wange eyantaddemu obwesige okuyimirira wano
abadde ayina essuubi ddene nnyo kyagenda kubeerawo wano, naye olw'obuvunaanyizibwa n'enteekateeka y'akadde ke tulina mu kalulu kava aka NRM nga 16 aba ayina okuba nga amaze okutalaaga ebitundu byonna ebikola constituency eno. Mu kyo ayinza okuba nga tasobodde kujja, naye nga omukolo guno abadde agumanyi era ali wamu nabo. Wenjogera ku mubaka oyo ye Honorable Kibuule Ronald Saro. Eddala lye tumutuumye ye Busobozi, ye Taata Mukono, ye Jjajja Gureta Mukono. Kiba kitegeeza ki? Nti ebisinga byonna bye yaleka akoze mu Mukono mu constituency ye ne Gureta Mukono nga we yabireka we byasigala, nga tewali wayina maanyi na busobozi gabyongera ku maaso. Kiba kitegeeza ye yalina okudda avuse ye yatandika asobole okubimaliriza nga Mukama Katonda ye mubeezi we. Afande mukyala, lwaki njagala nnyo famire eyo? Bwe yatuuka kuno ku muluka gwaffe ogw'ebulijjo teyatuula, yanoonyezaawo ngeri ki gyetambuzaamu enteekateeka za NRM. Era ekyo bwe twakitegeera nti waliwo abalwana ennyo okulaba nti no NRM ebeera ku ntikko buli kaseera, y'ensonga lwaki naffe tetusobola kubalekerera. Nze siterakeera ku mikolo, era ne mama Sindira era ngambye nti bwe kiba kirabo ogenda kukifuka. Emikolo egisinga oyinza okumpita ssaawa 8 n'enzija 11, wamba mmanyi nti ekimpisiza zize nakyo. Naye olaba wano nakedde ttaano, nange neekubirako mu ngalo nga soogedde ku buwanguzi Katonda bwe yantuusizzaako, nti nze kati akutte ebendera ya NRM nayiseemu nga sivuganyiziddwa. Ndowooza kino kibe ekyokulabirako eri abopozitioni abamvuganya, nti bwe wabanga mu NRM ekibiina ekirimu ssente tewali wazza kunvuganya, kiba kitegeeza nti ate begenda okuvuganya awo lulule bwe luze kuba okitewo ngende ndayire nti bonna abeesimbyewo ku kiko ky'endeku ntambula nabo, nyumya nabo, ne bwe kiba kubeera kaŋŋambe nti oba we communicate, lwakuba nti bo bali eri balina okukkiriza kw'ekibiina kye balimu nti kyekinaabawanguziza, naye nze ngenda kuwangula ku lwa NRM ate mpangule ne ku lwange ng'omuntu ku lw'ebyo bye nkoze mu kulombolola ekyamusi. Ku lw'enkulaakulana eno tetuliko, tunuulira akatale kano, obusobozi obugula ebintu. Afande mukyala, lwaki njagala nnyo famire eyo? Bwe yatuuka kuno ku muluka gwaffe ogw'ebulijjo teyatuula, yanoonyezaawo ngeri ki gyetambuzaamu enteekateeka za NRM. Era ekyo bwe twakitegeera nti waliwo abalwana ennyo okulaba nti no NRM ebeera ku ntikko buli kaseera, y'ensonga lwaki naffe tetusobola kubalekerera. Nze siterakeera ku mikolo,
era ne mamasirira era ngambye nti wekiba kirabo ogenda kukifuna. Emikolo egisinga oyinza okumpita ssaawa 8 n'enzija 11 wamba mmanyi nti ekimpisiza zize nakyo, naye olaba wano nakedde ttaano nange neekubirako mu ngalo ekyo nga soogedde ku buwanguzi Katonda bwe yantuusizzaako nti nze kati akutte ebendera ya NRM nayiseemu nga sivuganyiziddwa. Ndowooza kino kibe ekyokulabirako eri abopozitioni abavuganya nti bwe wabanga mu NRM ekibiina ekirimu ssente tewali wazze kumuvuganya, era kitegeeza nti ate begenda okuvuganya awo lelule bwe buze kuba okitewo ngende endayira nti bonna abeesimbyewo ku kifo ky'endeku ntambula nabo, nyumya nabo, ne wekiba kubeera kaŋŋambe nti oba we communicate lwakuba nti bo bali eri balina okukkiriza kw'ekibiina kye balimu nti kyekinaabawanguziza, naye nze ngenda kuwangula ku lwa NRM ate mpangule ne ku lwange ng'omuntu ku lw'ebyo bye nkoze mu kugombolola ekyanguzi. Olw'enkulaakulana eno gye tuliko tunuulira akatale kano obusobozi obugula ebintu badde nsaba bannange abali wano mu maaso zomanyi nakula bankuza nina ekyekyo okwetikka sikusa bantu bya kuvuganya tujja kuvuganya engeri gye tukuwadde kati abayo okumanya tukwagaliza akasusu ako bibiri muno era binyiriza katulinde ebbeeyi mama kubitwala naye tukyali competition kakati olw'obudde bwe nnina obutono nga nnina meeting endala gye nnina okugendamu enkoko ngenda gigula emitwalo 10. mukube engalo enkoko ya mitwalo 10 yokka. Abalala tusoke tudeba timu